abaddukanya ekitebe kya Rwanda kuno ne bannansi baabwe beefumiitiriza ku myaka 3 bukya ekittabantu kikolebwa mu 1994 bizze nga 15 Julayi Rwanda bagenda mu kalulu ka bonna okulonda pulezidenti addako nga Kakuyege yatandise sabbiiti ewedde. Ku mukolo guno kubaddeko amazina ag'ekinnansi. Omubaka wa Rwanda kuno Kano Joseph Lutabana yeebazizza abalwana okukomya ekittabantu ekyamala ennaku 10. As we celebrate the liberation for the 30th time, it is important to reflect on the aim and objectives that stimulated the liberation war against the government and political system in place at that time. This was a government that preached hate, promoted divisionism, discrimination, and denied fundamental rights of its people. Ambassador Lutabana agamba obukulembeze bwa President Paul Kagame buzze bulambika eggwanga mu by'obukulembeze, enkulaakulana n'ebyobulamu. The end point of the liberation struggle was to build a state in which each of us is valued and citizens are always at the center of government action. Kano Lutabana asimye obukulembeze mu Uganda okukwatirako Rwanda ng'eyita mu butali butebenkevu. We have not walked this path alone. Our progress has been bolstered by the support and collaboration of our partners and friends. Honorable Minister, when we talk about friends, of course, Uganda. And indeed, this valuable sign of solidarity was echoed by His Excellency Paul Kagame in his speech during the 30th commemoration of the genocide this April. Minister Henry Okello Oryem ow'enkolagana n'amawanga amalala ayanirizza enkolagana mu by'obusuubuzi wakati wa Uganda ne Rwanda. This continued cooperation illustrates that our two countries have similar interests at both bilateral and regional levels. Uganda will remain committed to the spirit of brotherhood with Rwanda in all areas of mutual interest to both our countries. Bya Wandulu Bone, Salty TV, Omunyo.